Inside Story Uganda. Real source of political updates. Katonda bakwatireko akwatire ne kubajjanja bibasobola obajjanja bulungi n'okusuuka. Nange kanebalize kaba bafunye ebirungi kubalena kuma okujja wano mu bulungi basobola obikwata obulungi. Abafunye mu bubi bigende tebigenda naye bibeerawo nga bigotaana tebiyitamu kale saalayo naye bulikise nti okusaba ko kuwulikise okwa abafunye ebirungi babikuume bibere bulungi abafunye obubi ababifunye mu bubi kubanga bw'oba muntu n'obifuna tubirowooza kuba birungi oba tutte musaayi mu maka ago n'ogugatta mu baana neweebuuza lwaki omwana wange ali bw'ati nga naye weerabidde kyewakola kitegerekeka. Nange nkubiriza ate avuga ekidduka akozesa oluguudo nga bulijjo bwe nkugamba vuga n'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza tovuga ndiima bw'oba oyagala kutuuka mu budde weewa obudde bw'osimbuliramu. Naye ndiima kiki? Okuvuga kisukirira overspeeding. Ndiima kya lulimi ki? Kya Luganda fani. Endiima? Endiima overspeeding. Tovuga ndiima toyevuga ng'oyogerera ku simu WhatsApp messaging calls ogenda kuva ku mulamu otomere tovugira bampa ku bampa olina okuleka kibaita breaking distance emotoka bwe kuli maaso lekawo akabanga bw'abaawo kibataataaganya obaako ne woosibira omugoba w'ekidduka muwe ekitiibwa ava ku sayidi eri owakagali mu ekitiibwa ebigere mu ekitiibwa senga tukola bwe tusente tufuna bubenje atwani bale tuuka bulungi ffenna gye tulaga obulamu obulungi afande nakulayo tubadde mukujaguza matikira g'empologoma mukulikeyo nnyo bitambudde bulungi Ssaabasajja atuweereza obubaka gyali mu lubiri alamula twebaza Katonda nti obulamu bwe buwa essanyu kusinziira bukyali emabegako twagala okwebaza Katonda naffe nange nsaba Katonda asobola okumutuusa ku gwa 33 omwaka ogujja mu Julayi 31 afande emyaka 32 Bwakabaka bwa Buganda obulaba otya ne gavumenti ya wakati wali walinaggala Julayi 31 1993 waliwo musiko mwali mwavayo myaka mitone wali musiko tetwali musiko naye ndoza ebiseera ebyo nali ndi bombo gye twali tugezaako okulaba nti tukuuma naggala byatambule bulungi era ndoza yatambula bulungi. Kirina enjawulo gye kyaleetawo kubanga abantu abasinga baali banakuwavu ng'Obwakabaka tebunaba kuddawo naye nze ndowooza nti waliwo enjawulo nnene mu Buganda. Dini nebaza ne bakatikkiro Kabaka bazaalonda mu myaka egyo ab'enjawulo ebintu bye bagenze bakubiriza okulaba nti Buganda evaayo ne baminisita bonna Obwakabaka tubayozaayoza bonna babadde bajja nga baminisita. Ssaabasajja alina ensiisira z'ebyobulamu zaategeka buli myezi ng'ebiri mu masaza ag'enjawulo abantu bakulumukuka obujjanja bubeera bwabwereera agenda nga kati ekyaggwe 11-12 August agenda kubeera kyaggwe kumpi newe abantu bajjanjaba endwadde ez'enjawulo naye bajja bangi nnyo ne bafika n'okufika. Ayamba ku gavumenti ya wakati okulaba nga abantu bajjanjaba bemba nenkugamba nti waliwo enjawulo nene obujjanjabi obuyonjo okugema kunako kuli bujjanjabi ebyemizannyo gye n'emipiira gy'amasaza n'ebika nze ndi Walugave afaaniriza omuga jjajja mukulu w'ekika owuliziganyako n'omukulu w'ekika jjajjaawo sitera kuwuliziganya naye naye nga manyi nti gyali era nga neddira Lugave. Amiina. Kale afande ngenze mu oli muwabuzi wa President ku nsonga z'abeebutebenkevu na byabufuzi okuggyako nga wafuna ebirala nesimanya naye kikyali bwe kityo bwe kityo ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda
embeera y'ebyokwerinda bwe twogerera kati afande mu ggwanga lyaffe Uganda oyinza gyogerako otya singa oli yazze mu ggwanga lyaffe Uganda n'agamba tubulire state of security and defense biri bitya embeera y'ebyokwerinda simbi era we tuli tugikwasaganya kati embeera y'ebyokwerinda mbi mu bavubuka abamu abagenzi bagunjawo ebigaali ndowooza ekyo nakyo bakibalira mu mbeera ya byakwerinda ndowoozamu nti kyekiyinza okuba nga kati ebigaali then n'obunyazi bw'obusimu n'okuba abantu obutayimbwa babuyingirira abantu ne babubba kyekyo ekizibu kyetuliko kyetulwanyisa kati nga twegase wamu ne poliisi naye nga simbi okutwalira wamu. Ensalo zitebenkedde ensalo za Uganda zitebenkedde gulugulu tewali teziina kintu kyonna kitiisa ensalo zaffe ziri oke mpozi kati ng'omuntu ajja kugamba nti okutambula okugenda mu ggwanga endala mpozi ajja kwogera ku bya misolo oba emisolo naye security wise tuli oke tiri bulungi bakuba nti twawukanako n'ensalo ezimu ezirina ebizibu nga bonogamba Sudaani oba ne Congo ezo zirina obuzibu balefijja okuba nti bayingira bangi naye nabo tukyasobola okuba accommodatinga tukyalina bwe tusobola okuba accommodatinga mpozi olw'okuba kati ebyokulya byayingiramu omugozi oba gw'okuba nti balina bye basalako obuyambi naye bikyali oke kubanga tulina emmere emala. Nti afande wenakulanze nti ku mikutu gyaffe kigenda kuba naawe gwewagoba emitimbagano social media toliiko nandibadde nga wabisomedde naye tonnabisoma naye ngenda bikubuulira wenalanga abantu abasooka 12 bagamba General Lweyiso muwabuzi wa president aliraana president lwaki mulwanyi munne retired Colonel Dr. Kizza Besigye akyali mu kkomera tebayinza kwogera ne balaba nti omusajja afuluma ebweru ate nenzijukira bwe twasemba okuba naye wano baali bakamukwata mbadde nange ebbanga eddene kati bwaba nga akyali eyo baŋŋambye afande kiki naye Kizza Besigye si ye musibe yekka ali eruzira tulina abasibe bangi nnyo abali eruzira abamu yinza okuwulira nti bamukwatira bwerere biki naye nga bonna bakyaliyo naye bano abantu oyo Kano Kizza Besigye ali wansi wa kooti ye mulina tali wansi wa General Yoweri Museveni kooti ye mulina era yemanyi uddirwe ne muwabeero yes naye wero kooti ye mulina naye bagamba mulina kyemusobola okukolawo ekitya kooti anyalonda abalamuzi naye okulonda abalamuzi tekitegeeza nti obalagire ndowooza wakabuli emisango mingi ennyo egisinze gavumenti naye nga abalamuzi President Museveni yabalonda kati Kano Kizza Besigye ali wansi wa kooti yakatuuka mu kooti emirundi egiwererako ddala nga bamuzayo ku limandi tali wansi wa commander in chief president wa Uganda tali wansi we ali wansi w'ebiragiro bya kooti kati oba oyinza okuba obadde tokimanyi ng'olowooza nti ali ku orders za president wuuyo era bamutulaga wali abantu bambala ebipande bye ne bagenda ne baabo bali mu kooti bayimba ennyimba mulamuzi ndowooza basobole okuta musajja waabwe naye tekinnaba bajja kumuwa bbeiro ng'ekiseera kituuse amateeka nange simanyi kiki ekyegalagira tomanyi kiki kiganye ekiseera kino kati nga twolekera ebyobufuzi era ebyakabinkano waliwo abantu abali mu kooti kubigambibwa mbu ku nsonga za byabufuzi mpulira mu summons ng'abanaddiini busande bannaye nga tugenda mu byobufuzi wano gavumenti ete bonna abakwatibwa ku nsonga ez'ebyobufuzi wotero kiwulira abali mu makomera bateebwe ba Edmonton abali amasaka bateebwe tusobola okufuna na level playing field. Omanyi mutabani wange ekigambo ky'ebyobufuzi mba sikitegeera kubanga bw'obanga
kati nganze bwe nayambala bwe nabeera nga ndi wa Nuupu bwe nabeera nga ndi wa DP bwe nabeera nga ndi wa NRM oba wa UPC oba Jema ebyo byonna byonna ebiriwo tekitegeeza nti bwe nziza omusango baba bagamba nti byabufuzi nti oba bwe nziba ettooke oba bwe nziba akamyu oba bwe nziba embuzi y'omuntu nti kakati bankwata nga bagamba bakusibidde ebyobufuzi kyotegeeza ekyo ebyobufuzi sikitegeera kubanga waliwo okuba omuntu ekikonde ne bakwata n'ogamba bamusibidde ebyobufuzi kati abantu bonna abakwatibwa ebyobyobufuzi sikitegeera kubanga waliwo okwekalakaasa n'okwonoona ebintu by'abantu ekyo nakyo weekiri ekyo sirooza nti kya byabufuzi naye waliwo ekyobyobufuzi nzowooza kyandibadde ekyokugamba nti wagira gundi nti mpagira busuulwa owe FDC oba mpagira busuulwa owe NRM ne bankwata ekyo nkitegeera ekyo kya byabufuzi naye ebyobufuzi nti bozza omusango gwonna mu kaseera k'ebyokulonda campaign tikakati okuguba musango gwa byabufuzi kubanga nze bwe nkuba busuulwa ne bagamba nti namukubye olw'ebyo byobufuzi nti kye bankwatidde nze sirooza nti kituufu so byebasaba tebirimu biyinza okuba birimu eggumba osanga eriyo abantu nga babakwata nga agambye ng'ayimirire n'agamba nti Nuupu oye oba FDC oye oba UPC oyo oba NRM oye ne bamukwata oyo wa byabufuzi era oyo nsemba bamute mpagira aveeyo mukomera naye omuntu eyakwata nayokya emmotoka y'omuntu oba n'agikuba endabirwamu n'agyasa oba n'akuba omuntu ekikondo oba n'afumita omuntu ekiso mu biseera by'akalulu gwe n'oga nti oba byabufuzi mba sikikkiriza ate n'ekirala nze ndowoozaamu nti kibi nnyo kubanga olaba ne mu ssomero okukoppa tebakukkiriza naye kibi nnyo omuntu okubanga oyogera ekintu nti olwokubanga wawulira gundi ng'akyogera kibi nnyo okubanga oyogera ekintu olwokubanga wakisomye mu mawulire kubanga oluusi tekiba kituufu nze nange nyinza okwogera wano ekigambo nga si kituufu naye omuntu n'atwala ekyo okiwulira n'ogera n'otandika okyogera mu bantu oba mu kyaki oba ku mbaga oba ku kiziika naye nga nsemba nnyo abantu be bakwata nga babakwatidde nga ali mu kwogera ku kibiina kye ne bamukwata nze nsemba bamutooyo naye omuntu yonna yakola effujjo nabanyaga ebintu by'abantu nze ndowooza oyo kooti yeyina okusalawo oba emuta oba emuwa beyiro oba emusiba oba emuwa ekibonerezo kukyali ku BBS telefina amaaso ku ggwanga program tuli muvaawo mpita wa 2026 Lieutenant General Proscovia Nalweyiso gweni naye wano muwabuzi wa president ensonga za byakwerinda na bya butebenkevu afande doketi eyo gy'okulembera lwaki ab'ebyokwerinda sijaga n'ab'ebyokwerinda lwaki bannamagye tebava mu binsonga za byakulonda za byabufuzi nja kuwa case in point twali mu by election ye Kawempe okujuza ekifo ba red top we bali abayibombola gye balinga polisi ya Uganda esobola okukola omulimu ogwo n'emboko yavuga waliwo ekintu nti polisi weba eraba ng'embeera tejja kugisobola esobola okuyita friendly forces okugiyambako katugambe amagye okujja okubayambako mu kintu ekyo ng'olaba nti tekijja kusoboka kubanga bwabaawo ekintu kyonna kyonna ekibaddewo busuulwa abantu ne bafa mu kavuyo ako ng'amagye we gali mu ggwanga poliisi weeri naye ne batasobola kuyamba era abamagye poliisi yevunaanyizibwa kati poliisi bw'eraba nga tejja kusobola mbeera eyo eyita abamagye okujja okugiyambako bagiyambeko kati ekyali e Kawempe mu by election saaliyo naye abantu bakubibwa era nzijukira nti waliyo okuvaayo okwetonda ekyaliwo era nkimanyi n'okukimanya nti waliwo ku basirikale abamu abakwatibwa olw'ensonga eyo naye nga gamagye oba poliisi mujja galaba mu kalulu gajja kubeerawo nga gatunula ngera bulijjo bwe gatunula nga bwe babeera ku polling station nga basirise n'ogenda n'olonda mu kifo ky'okugayita ng'ekintu kimaze okubaawo kati nze kankubuulire buli lwogamba
buli lwe weeteekako ekigambo nti jja kwetuga abantu bakuteekako amaaso oleme kwetuga buli wodda abantu bakusaako amaaso abantu bakusaako amaaso bayinza n'okusitula ne bakutwala ne bakuggalira ku mukomera ne bagenda ne bategeezaako poliisi oleme kwetuga naye bwobeera ngaoyogera nja kunywa obutwa nja kukola ki abantu famire ekussaako amaaso egenda neripootinga n'okuripootinga ku poliisi buli lwabeerawo okulonda noweewerera abantu amagye gajja kubeerawo kisikiriziganya naawe mubigambo byafaani ogambye poliisi ekkirizibwa okuyita abamagye ogiyambako singa embeera eraba tejja kugisobola ekyo nange kimanyi era amagye tegayinza kuyingirawo ku kifuba nga poliisi teyiyisa ate awe mbadde ngenda nti okimanyi nti afande amagye galeka geeyita kubanga tuyinza okugenda akalulu kankya ku ssaawa 12 oba katandika 2 amagye nogasanga ku ssaawa 12 ez'okumakya embeera poliisi yagiremeredde ddi kiro nga kulonda tekunatuuka sinaba kugamba nti poliisi emala kulemererwa poliisi esoma embeera egisoma esoma embeera bwekimanyi nti poliisi esobola nekulaba nekuyamba nekukwata tudetect eyinza ngeri gipusula gyatambulamu agenda kuza musango kati sinaba kugambako nti poliisi esoma embeera negamba nti tujja kugisobola okusinzira ku mani power gye balina neryoka eyita abamagye kati abamagye abo bebayita balina kukola ki nedda emboko tevaayo nga bantu tebanabana emboko wetukira okuvaawo wabaawo ekibaddewo nze nakugamba Busuulwa nti amagye bagajja kube abeera muganda wa Busuulwa oba muwala wa Busuulwa oba mutabani we oba kojjaawe ago ge magye ga Uganda okiwulidde okikiriziganya nakyo kati beebo be bayita kakati bwe batuuka awo ne basanga embeera eyo eri awo nga teyeetagisa masasi nga teyeetagisa ki naye bw'oba okoze ensobi mu kukuba bakukwata maaso ku ggwanga akkiriza nsooka empumulemu katono tukole ku nsimbi z'ebirango nkomewo tukyalina mulimu gwange naawe buvunaanyizibwa bwange naawe gwe munnayuganda kyentegeeza tosirika ng'olabye yenyigira mu bikola ebyo ogenze mu ddwaliro lya gavumenti saavisi yabwerere baggeereetayo emitwalo 2 tugule panado leetayo kino ddala ng'okimanyi kirina kuba kyabwereere osanze oli ali ku luguudo atemaatema osanze bazimba luguudo seminti bamubba ate kiba kikola kya bulyaka na buli bwanguzi ati naba State House Anti-Corruption Unit bagambye batya tosirika ng'olabye ebyo kwata essimu balina essimu ey'obwereere eri 0800 202 500 njiddamu 0800 202 500 ogikuba bajja kugikwata saawa yonna 24 hours bakola era bajja bagwa mu buufu abaana ba Brigadier General Henry Isoke aba State House Anti-Corruption Unit kiwandiike era okitwale nga kikulu nnyo tubadde tulina afaani nga twogerako b'ebyokwerinda ndala bannamagye mu kulonda era wenkomye genda mukumula ng'otukakasizza nti tebajja kuvaawo singa embeera nebe yeetagisizza okubaawo kwabwe embeera beba yeetagisizza bajja kubeerawo aba NUP bayo kati mu kunoonya kalulu bagambye balese protest vote yakuwakanya protest vote ni ku bipande byabwe Busuulwa MP Kasambya County protest vote era bagambye kitegeeza ki mu Luganda tebajja bategeeza embeera yakuwakanya tebajja kukkiriza bikola bwe bityo kuba baga tujja kukkiriza bannamagye kwenyigira mu byakulonda ne poliisi yennyini singa ereeta effujjo bajja gikolako nze nkubiddeko kubanga njo kuba ebimu tobitegeera afaani tobiwulira naye gye tubeera Busuulwa protest vote tebajja kukkiriza tebagenda kwenyigira mu kulondawo bagenda kwenyigira mu butereevu kuba ensonga kibakubisa ebipande naye ani yabagambye nti wajja kubeerawo akacyankalano basuubira kati nga bagambye poliisi olumu yekengera neteebereza kati nabo bateebereza ku bye balabyeko tibajja kubaawo nze njagala butegeeza abantu ti okulonda kujja kubeerawo mu Gwokubiri ennaku z'omwezi oba mmeka simanyi naye wajja kubeerawo campaigns ezo wakakiiko k'ebyokulonda awa Busuulwa
oleeta programu yo bogenda okunoonya akaluluko n'abalala ne baleeta ne babawa obudde ne bagamba gwe ojja kubeera wano ng'ennaku z'omwezi bwe ziti saawa bwe ziti bwe bityo ne bakuwa ekifo kyo bagaba n'amakubo ti mwe mujja kuyita wano bano babavaayo bajja kuyita wano mu mirembe obululu bwonna bwe buti bwe bujja okubeera ne presidential candidate bw'obeera embalala tebayinza kugamba nti mwenna mubeere mu kitundu kyekimu buli muntu bajja kumuwa ekitundu kye abantu bwe bakwata ebyo tewajja kubeerawo obuvuyo bwonna tebuliiwo busuulwa naye bw'okaleeta wajja kubeerawo embeera etali nnungi bw'oleeta akavuyo kati n'olwekyo protest vote sikiganyi bw'oba ng'ogenda ng'owakanya ebikolwa byonna byonna era njagala kubeebaza bwe baba bawakanya ebyo ebikolwa byenjogera ebyefujjo bwe baba babiwakanya naye teriyo nti omusirikale aleese effujjo alireeta ati okujjako nga gwe oli muleeseeko naye omusirikale tayinza kuleeta muntu akedde n'asimba layini n'agenda okulonda n'amala okulonda n'atuula we bamulagidde okutuula kubanga abeerawo ne distance nti bw'omala okulonda ojja kubeera mu distance meters bwe ziti then buli candidate ayina abakuuma akalulu ke kati gwe oba teweenyigidde mu kukuuma akalulu ke otateekwa kukuuma ng'olina otudde wootudde kati wa poliisi anaabakunoonyaako kyoba ow'amagye naye bw'ovaayo n'ojja oyingire eno mu lukomera lwe baataddewo era buli ngeri yonna owa poliisi ajja kukugamba nti oba vaayo era bw'ovaayo tajja kubaako kyakukola ng'ovuddeyo naye bambi tebalowooza nti wajja kubeerawo akavuyo oba akacyankalano balowooze nti embeera ejja kuba nnungi ejja kuba nnungi bemulugunya ku commander in chief wo yatandika okunoonya akalulu nga Yoweri Kaguta Museveni yatandika okunoonya akalulu nga electoral commission tennabanako tannabeera nominated ku ballot paper tannabakola kintu kyonna PDM tours zabaddemu ate naawe zibaddemu kubanga tubadde tukulabayo eyo campaign kubanga teri candidate mulala asobola kugenda n'alambula ku bantu waati n'agabayo kabaasa gwasanze azima amatafaali n'agenda kebusega n'agaba abaana bange mwebale kukola muli bameka mwekulaakulanye bawaddeyo kadi 10 waliwo campaign esinga eyakati waliwo okulonda 2021 okwaliwo luli kwogamba okwaliwo luli waliwo okulonda bannayuganda ne balonda commander in chief waffe Yoweri Kaguta Museveni ne bamulonda okubeera president okutuuka 2026 era yo yabadde atambula abalala tebabalonda era nakugamba busuulwa nti mu kyaki bagamba bw'abawo omuntu yenna amanye ekirobera abantu bano okugattibwa akyogere kati bw'oba tokyogedde kati oluvannyuma osirike nga busirisi kati waliwo balonda omukulembeze we bwamala okuwangula mwena mugoberera oyo kati eyo gavumenti y'omukulembeze negaba PDM gyeyali alambula buli muluka $1,000,000 okulaba abantu bye bakoze era nze senga wali omutunulidde bulungi yalinga mu saati njeru mukalulu ajja kubeera mu yero ekyo nkitegeera okitegeera naye ngenda kubuuza kino kibuuze bw'owaayo muluka $1,000,000 n'oguwe waffe ekitende wali ku lw'entebe bw'oba olambula kuba bewawa oba abantu bebawa ssente lwaki atuwaga oluvannyuma tujja genda mu kisaawe ekya Uganda Cranes tusinkane tugende Kololo kuŋŋaanya abantu 5 omaze balambula mu nnimiro ente bazikulaze embizi zebakoze nze mbadde simanyi na kukimanya nti busuulwa tewaliyeewo kubanga president yali alambula owa PDM n'alambula ow'emyoga n'alambula modo farmer bw'amala okubalambula abo abantu 3 naye gogambye mbw abantu bonna yabasisinkana eyo bw'amala najja mu kisaawe n'ateekawo video TV
n'atandika okulaga abantu be yalambudde na biki bye bakoze era n'abakubiriza abantu okukola. Nze era saawulyako ng'omukulembeze agamba nti bannange munonde nga simanyi ennaku z'omwezi bwe ziti saakiwulira naye kati ogenda kiwulira. Ogenda tandika okiwulira. Oyo ye mukulembeze wa Uganda gwe baalonda abantu. Ate nakati akyali mukulembeze ku ssaawa zino. Naye gwe olaba kibafeeya ku balala. Ate abalala nze mbanoonyaako kinabanga bw'onoogamba nti nze ndi senior president's advisor in charge security ebyokwerinda n'obutebenkevu nti kakati nti ate kati maama abalala bo bambi tebakoze tebazze oba okwogera n'amagye gano oba okwogera ne poliisi nti kakati nabo olina okubayita nabo bajje boogereko nabo. Buli muntu alina omulimu gwe kati busuulwa. Nze sirowooza nti nyinza okujja wano ne mbeera moderator gwange gugwo. Kakati lwaki oyagala nti n'abalala batandike okulambula PDM? Afande na Luiso wonna. Ati sitegeera lwaki oyagala n'abalala batandike okulambula PDM. Era nze era kyova olaba nnumwa nnyo okubanga president agenza okulambula PDM nga busuulwa MP wa constituency yetoliyo. Kubanga nze ndowoozaamu nti PDM nawe beekuyambako. Ne bw'aba opposition oyagala abeewo? Abeerewo. Abalala kubanga yonna yonna gye tugenza osanga beero titiri era nayimirira n'akwata microphone n'agamba nze ssebo ndi wa NUP oba ndi wa DP. Kubanga oyo omukulembeze kati gwe baalonda. Lwaki tobeerayo? Kubanga abo be bantu bo. President Museveni gy'agenze eri owa NUP eyawangula oba owa DP eyawangula. Abo bantu bo. Gera naawe bogerere bagambe nti naye president wagaba PDM naye teyambye. Era tewali wayinza kujjako microphone tewali naayinza kukuba. President wagaba wagaba boti naye no teri mazzi. Abantu bo tebalina mazzi. Ye abalonzi ne bagamba nti omuntu waffe yatwogeredde. Nze simanyi lwaki tebabeerayo sikimanyi. Kimwagalako ate nzira ku paati endala gyemwagala ayagala nnyo ebintu oba bwolaba omuntu nga ayinga ayagala okuleeta ekibi sente tuzifuna bwaba mujakazi naga mumuleke ayagala nnyo ebyonoonese ayagala nnyo okunyiga abantu. Ani President Museveni batugera omusajja abatandika abantu ne baga mumuleke ayogere wacha muleke mujje ndowooza ekyo kyandibadde kirungi nnyo boddayo awaka abaana bo omusawozeze 10 oba 20 g'olina omwana omu nayagala okubulya ebyabadde awaka tebamugamba teyogera nomukati womugamba nti muleke ayogere nti oyagala nnyo okutulugunya ayagala nnyo okulabisa. Nze ndowooza kyandibadde kirungi nnyo oli bwagamba nti naye sente ze watuwa akakadde banzijako emitwalo 3 era yagamba nti bazibaddize. Ezitwala yani yangu. Kubanga sente baziwa muntu oyo wa wansi era omuntu agamba nze sibo president nali sikwatangako kakadde. Naye bampa aba mitwalo 5 oba bampa 8 oba bampa 7. Yes. Naye kyekyo kubanga kati gwe omuntu tolina kyogabye tolina kyokoze eki ate ogamba n'abantu nti ebyo temubitwala ebya gavumenti temubikkiriza naye ng'ate nze nandirowooza nti kyandibadde kirungi nnyo ne bakuyambako ne bawa ebintu byo PDM kubanga baba bagigaba tebamala kubuuza kuleeta kaadi nti gwe leeta kaadi y'NRM oba leeta bawa omuntu yenna. Naye nze ekigambo ky'obutabeerayo era nze neebaza nnyo abantu b'opposition ababeera mukulembeze gy'abagenzi. Naye omanyi kye babaako nga bazzeeyo oyo kati yatuddemu olukwe agenze kati yakulala ya Museveni. Anti bwe bukulembeze obw'ekikopi kubanga okugenda kulala tewali kyekikyusa. Okugenda okugamba omukulembeze yayitamu nti abantu bange tebalina mazzi abantu bange abanupu oba baddipi oba abefudisi oba abenyaLM nze siraba kikujjako. Kituufu naye nga webaza President Museveni nga webaza abakulembeze abagenda mu rally za president. Ye President Museveni ye akifuna mu buzibu ki okuba ne MP opposition yali kulala Lubaga naga abannaye mulonda bubi kanomba kamwe n'ombaka kamwe simanyi eno singa mulonda abe n'alema abantu kako bintu nali badde mbitegeera bakyalowooza MP inakuba we n'alema nga tali waawo kubanga nze kankubulire gye tubeera mu meeting mu cabinet gye tubeera mu kokasi abantu bawanika emikono ne boogera ebizibu by'ebitundu byabwe
okiwulira naye eriyo ebitundu nga teriyo muntu yenna yenna ajja mu kokasi eriyo ebitundu nga teriyo muntu yenna ajja wadde ku state of the nation kati oli bwagamba nti mulonda ababaka besimanyi abaana fuya ababaka abalondebwa abantu kati bo bye babatuma babibuulirani simanyi byabuulira babisakira wa kubanga oba tosobola kulaba minisita wa works olwokubanga wa NRM minisita wa environment olwokuba wa NRM nze ndaba tebikola so ukiriziganya ne president kyayogera ekyo nzikiriziganya naye kati mu ntambula yammwe gyobadde otambula ne jjajja waffe kugwe ng'omuntu okoze assessment nti enkola ya PDM etambudde bulungi ku 9 ku 10 8 ku 10 oba ebituli bingi oba success nyingi entambula ya obututumufu oba buki bwe businga weetakoze bulungi bebo be bajjako ssente oba weetekoze bulungi bebo be batasomesezza kiki bw'oba olunda embizi ki kyewandikoze naye babanga ekibiina kubanga beekolamu saako ez'abantu oba 10 ez'abantu oba 20 nze ndaba bikoze oyo omuntu eyafuna kubanga miliyoni saagala bagiwe nze njagala bagiwe oyo omuntu oyo wa wansi gwe bagamba nti wa wansi omuntu mufuna mpola agamba nti nze bwe bampa miliyoni yange nengenda nengulayo embizi 3 nengulako n'emmere bwenti neziwa embizi yange nezaala obwana 8 oba nezaala 7 nenterekako 4 obulala nembutunda nensobola okuzimba ekiyumba ekoze okay. Era nze nsaba nti abantu bonna wadde oli opposition fuba nnyo okulaba nti abantu bwe bazifuna ezo sente ate tazifuna n'omugamba muzirye eriyo ababagamba muzirye muzifune mulye mu kifo ky'okwekulaakulanya abantu abo bakuyambako nnyo ng'okomyewo okunoonya akalulu bakuwagira nti nga bakulaakulanye bakuwagira ne bagamba MP waffe yeyatuwagira okufuna bino n'okukola kino kyetukoze. Alright, otawula enguzi olowooza lutuuseewa enguzi ebitongole bingi ebiteereddwawo twebaza General Isoke n'akakiiko aka Status and Corruption bagezezaako buli wiiki bayoola abantu naye gye bakoma okuyoola ate ndowooza ate n'abantu beeyongera obuyiiya mu kubba. Olutalo lw'enguzi lukomyewa? Olutalo lw'enguzi lutambula naye lulinamu obuzibuzibu kwegamba enguzi agirya n'agifuna bombi bazibu awa n'afuna bombi bazibu gwe bagisabye tayogera nti bagimusabye ne gwe bagiwadde tayogera nti bimala kwonooneka nti nawaayo sente zange n'agamba nawaayo bakati bw'olaba ngezi eza PDM be bajjako ssente tebayogererawo omukulembeze amaze kutambula ne balyoka boogera naye tebayogera tebalina bwe balipootinga tebagenda ku poliisi kati kyekyo ebuzibu obugirimu naye nakugamba nti enguzi etandikira mu nnyumba nakugamba nti bw'okomawo n'olya enkoko n'otagibuuza wa gye yavudde abo babitandise enkoko okuwomedde naye buuza nti enkoko ye yavudde oba nayo nalisewooza akyennyanja omwami bw'okomawo ddala n'olya enkoko nga bagikuteredde mu luwombo n'otabuuza biba bitandise ewuwo naye ng'okulwana kukyagenda mu maaso nange nebaza General Isoke n'abalala IGG DPP nabo gye bali ne CID bonna bebaza kanzije bwetukomawo tujja kubuuza ku mbeera eyolekedde mu bantu mu bana byabufuzi mu bumiifu obw'enjawulo emboko weeviirayo nga bantu bakibiina kimu comments tujja kuziyitamu kyetagisiza ebibuuzo byammwe naye nga njagala kujjukira essomero lya Kids and Love Day and Kindergarten liri bwe bajja twalayo omwana waasome abaana baba batambuza to and fro kuva ewaka n'okugenda ku ssomero balina ekisaawe ebyobulamu birungi abasomesa webali basomesa bulungi bali qualified mutindo mulungi nnyo bw'ova Kitende serengera mwawe webajja bwoti waliwo Shell then opposite Shell ojja kulaba Kids and Love Day and Kindergarten byonna bijja kutambulira bulungi ate Lutikko Lubaga yakweza emyaka 10 emyaka 10 omwaka guno ng'ebikujuko ebikulu byakubawo ku lunaku lw'essaza nga 26 October ku Lutikko Lubaga
ebikujjuko bijja kuba wansi w'omulamwa okugamba nti ekiggwa kya Katonda kitukuvu, ekiggwa ekyo ye mmwe. Abakorintiemu 3:16-17. Ssaabasumba Yesu ekkulira Kampala, His Grace Paul Semwogerere akukoowoola wenna okusabira n'okujaguza wamu n'okuwagira enteekateeka eno ng'owaayo ku ssente kuba bagenda kuddaabiriza Lutikko Lubaga eyo okuteekawo pavers, okukyusa ebintu eby'enjawulo. Mannya gali mu Lubaga Cathedral at 100 years mu Centenary Bank. Birangirwa Father Joseph Mukiibi atwala ebyempuliziganya n'amawulire awamu n'omukungu John Fred Kimba Freeman akulira akakiiko akanoonya ensimbi. Fande wetugendedde mu kumulako nga nkubuuza ku kamyufu k'ebibiina, nja kusooka n'aka NRM, ekibiina ekiri mu buyinza, okulwanagana okubaamu abantu ba side emu ne beegwa mu malaka ate akalwako ku mugongo. Olina akola petition nti banzibye, gwe bitunuulira biraga ki era biva ku ki? Kufuula bino ebintu omulimu by'obukulembeze by'obufuzi. By'obufuzi abantu babifuula omulimu, baagala kubifiirako, baagala kugamba nti ye ateekwa buteekwa okuwangula ng'ate akimanyi nti bw'ogenda mu kalulu oba muli babiri kuteekwa okubaako awangula. Okuggyako ky'oba olina okufuba okukola kwe kulaba nti oyitamu nga tewali akuvuganya. Bw'oba omanyi nti ogenda kujja kwesimbawo, tandika okuteeseganya n'abantu bolowooza nti bagenda kwesimbawo, oba tandika okukola ebyo abantu bye baagala nga tutaddeemu byakulimba mujja bakolera oluguudo, kubanga sirowooza nti MP yakola oluguudo. Okujjako okubagamba nti nja kubasakira, nja kwogera ne minisita wa works oba ne gavumenti ebakolera oluguudo. Bantu nze kambuyite nabusiru, onsonyiwa okwogera kubanga tosobola kubeera awo noyokya emmotoka y'omuntu n'olwana n'oyasa ebintu n'ogamba bakubbye akalulu kabadde ku kyalo ne basimba layini ng'abantu bonna we bali nekya pasoni waali ow'ekitundu ekyo, gwe n'otandika okugamba bakubbye nti gwe obadde oteeka okuwangula. Lwaki nga gwe obadde oteeka okuwangula? Abantu kufuula kintu kino mulimu, kunoonya ssente. Era nze ngamba nti abantu bonna bonna abakola effujjo bakwatibwe batwalibwe mu kooti, bo bennyini beerwaneko. Abakola effujjo kube nga wawangula naye nga wakola effujjo, nze ndowooza bandikwatiddwa okolebweko. Naye kufuula kintu kino mulimu n'okukifuula nti gwe oteekwa. Nze alina okuwangula, nze nina okuwangula. Lwaki? naye waliyo n'ababbibwa mu butuufu ng'oli bamubye bagamba nti banzibe, babatereddewo tribunal kubanga tebayinza kubba ku byalo byonna. Bwe baba bakubba ku byalo bibiri bajja kusindikayo abantu ogenda okubuuza kyekyaliwo, kubanga abantu baali balaba abantu ne basimba layini ne bagamba nti ne babala abantu. Nze nagenda mu kulonda kwa bachairperson ab'ebyalo n'ensimba ne babala nga ndaba, ne bagamba nti kati eno layini, kubanga layini ezimu zaalinga mpanvu neyeweta n'okweweta, ne bagamba eno layini ne babala mpaka ne bawandiika. Kati abantu bonna bonna baba balaba ne boogera n'omuwendo, naye abantu tebeeyisiza bulungi, byaswaziza biswaza. Kiva ku ki baminisita okubwa mu kalulu naddala bumyufu bwe buti? Waliwo baminisita abakubiddwa kalawo n'abaka abaliyo kati incumbent kwansuubidde nti abaana resources zimuteeka mu bantu naye okujjawo kati nti bamuwangudde akalulu. Kiki? Kankubuulire, waliwo obuzibu. Abantu bagenda ne babeera mu bifo ebyo byolaba, n'agenda mu bantu n'abagulira ambulance n'agiteeka awo n'alowooza nti olwo akoze. Ambulance eyo gyolaba etwala balwadde, ate okutwala abalwadde ogiteekamu amafuta. Sirowooza nti omubaka yateekamu. Kati gwe n'otoddayo ng'olowooza nti gwe abantu wabakolera nti olw'okubanga wabagulira ambulance. Ate omanyi na ambulance nziwakanya. Lwaki? Nziwakanya nnyo kubanga abantu bazigula ne baziteekako ebifaananyi byabwe nga baseka, ebipande nga baseka nga bawubira, ng'ataddeko ng'awubira abantu. Ate mu ambulance mubeeramu balwadde, oluusi omu ayinza n'okufiiramu. Ate n'ekirala, nze ndowooza omubaka wandibadde ofuba nnyo okulaba nti ekitundu kyo kirina eddwaliro, abantu kwegamba okutangira abantu okuba okulwala, okufuna ebibatangira okulwala. Nze kyendowooza nti kiwandikoze. Kati nze ndowooza abamu tebaddayo. Ate eriyo ebitundu nga bo omubaka bamulonda omulundi ogwo kisanja kimu
naye gundi naye atugulire ku munyu onoonya birala ono oli atuwa omunyukiremu naye oli atirisi ayinza otugulira 5 kati ebyo byebizibu abamu tebaddayo abamu bwe baddayo boogera bubi abamu tebabuuza bantu abamu balina be bayita ba PA personal assistant bebatuma era kyova olaba nti oluusi ba personal assistant ate bavaayo ne beesimbawo bebatuma nga tebagenzeyo mubaka tebamulabako ate bagenda ne bakola ensobi nti omubaka ayina buli mufu okuwaayo amabugo kati lwotawadde awo nawo waliwo obuzibu ekyoka kikukyayisa teri yebagamba bakikola embeera yekireeta nti omubaka bw'otalabikako toziika towa amabugo bwe batakusoma ku mufu oba tokozi ng'ovaamu omukozi tuwese ng'oddayo ewo ng'obivaako naye si kugenda tekufiira mu kalulu ng'omanyi tobaddeeyo tokoze otya nze ndowooza nti obutaddayo oluusi okukola ekintu n'ogamba wakolayo oluguudo olumu gwe nolowooza nti olwo lujja okuweesa akalulu mu kudda n'okugaba oba oluusi ebintu oluusi bikubula akalulu kayinza okutuuka nga tolina kubanga abamu bwe batuuka mu palamenti ate beewola n'abeera n'ebbanja ddene nnyo mu banka tafuna sente zisobola okulabirira abantu mu gyalo gye yava nze ndowooza okwetikka emigugu nze abadde abagambanga nnyo teweetikka mugugu gw'abantu abantu tobeetikka abantu genda otule ne gavumenti n'abantu bebakitegeere nti wawandiika ebbaluwa n'ogiwandikira minisa wa wakisi n'ogiwandikira ow'amazzi n'ogiwandikira ow'amasanyalaze obawe ne kopi bazirabe kigoberera kituuse wano naye tokyeteekako ggwe naye balonzi ba Uganda ebbaluwa tunaalya bbaluwa oyogera nabo ate ne constituency kuba meeting kyalo ku kyalo gambe nti buli mwezi kuba meeting ku kyalo kubanga ugenda okola ki wabawo ennaku ze mutateesa kusalawo n'ogamba nti constituency yange buli mwezi nja kusalangawo nzite wiiki namba nga nkuba meeting kyalo ku kyalo oba kumuluka kimanyi abagenda kudda nga independent bangi mu kibiina ekyenale ekibiina kyabwe ffe twagenda ne tulwana ne tubaleetera eddembe ekibiina kyabwe banakyejjira mu buyinza kubanga banagenda ndoza mu kibiina ekirala ekinaba kiwangude kubanga kati bwe mugamba nti olwokubanga wanyiiga mu kamyufu tikati ojja kujja nga independent manya ekibiina kyoba okijja mu buyinza nze ndowooza banditudde butuzi ne bateesa ne bajjawo obusungu ne baleka agenda n'agenda naye ekibiina ne kikomawo n'ogezaako oluddako n'olinda omuwabuzi wa president ku butebenkevu n'ebyokwerinda ki ekivaako embetezi mu bitundu ebimu naddala mu biseera by'okulonda ofunayo ku mawulire nja kuwa ekyokulabirako nga lw'emiyaga county kisanja ku kisanja ebeera ngumi ebeera kulwana ogamba butuka mu kulonda amaaso gagenda lw'emiyaga naffe abamawulire tuteekayo tugamba eno tusuubirayo ekintu honorable Sekikubo natandise okulowooza nti constituency eyo erabika yo omuntu abadde agiwangula abadde tagiwangula mu butuufu ndooza yakimanyiira nti aba wano miggu alyoka ayitemu nti bwe gitaba miggu toyitawo kakati ku luno ne basisinkana nga bombi ndoza banemba okubasobozifuna kyesiwagira kubanga si kirungi okuba abantu abagenda okulonda sikiwagirako n'akatono era nze nina ekirowoozo ekigamba nti constituency ng'ezo bazibaninge kitwale ekisanja kiramba nga gavumenti yegitwala ofiiriza abantu abantu bano abalonzi bwoba ofiiriza bano abalwana baba babiri representation okubakiikirira kakati kyogamba nti gavumenti bwebetwala ekifo muba mufiiriddwa ate eddoboozi bayinza okugamba nti RDC kino ekifo kitwale ne badepute RDC gwoba okola ku kitundu kino gavumenti nekirabirira butereevu ate baba bafiiriddwa ki abantu ne basooka ne batereera ne bakitegeera nti bye bakola si birungi ebitundu bwe bitu byandibadde nga babaninga okulonda nze nga bwewulya bwe nalinga ngamba nti Kampala twandisoose ne tubaninga okulonda ne tumala ogitereeza then ne tulyoka tuddamu ebyokulonda bakwate ena mutesola giwangula oba kwatibwa ekisa
no kubanga kati wano ekiri mu Kampala bw'ogamba nti okola omwala guno abantu bannabyabufuzi enkyako bakeera simanyi abaki babadde batuula kuno kakati mugenda kubateekawa bw'ogamba nti bano bave ku nguudo nti kakati abantu abo balonzi baffe kati okutereeza ekibuga okukola amakubo okujja abantu ku nguudo abanona ebimuli tugambe nti emyaka 5 teri kulonda gavumenti yetwala bamala okulongoosa then mukomyewo okulonda nze bwente kyekirowoozo ekyange sinabagamba nti Busuulwa naawe olowooze bwotyo ekyo kikyo ekyo kyange era abantu bakiwulidde Brigadier General Tadrashande ne Honorable Sekikubo ani aliko obuzibu bombi balina obuzibu naye ate Sekikubo asingako ku Lwasande kubanga Lwasande gyabadde gyabadde byo tebibaddeeyo mu magye tebibaddeeyo naye ewa Honorable Sekikubo yo kibaddeyo kulonda ku kulonda naye nga bombi balina obuzibu nekyandibanga yakyokozeddwa nasanga yamusonzeemu amuge alojja tuleetako wano gundi naye kasita watukakasizza ni mu kulonda security ejja kuba ggulugulu tulabe ebinaatambula ate okulonda okujja si kwa migongo secret ballot kwa kalulu ka kyama ate kwa kinkumu naye nako kubaamu ebizibu byako waliwo box ezisangibwa kwa kinkumu kino kituufu kwa masini era bagamba nti masini weeganye nga kuyimirizibwa nga baddamu enkeera kinaasoboka ekyo era kisobokera ddala kubanga ne mu nsi endala gyebiri kinzijukiza commander in chief nakabali mirundi 2 mu kisanja kyesatu aga aba opposition babbi ba bululu nze banziba obululu naye tetulabanga n'omugwa gwe yali akutenaga abanzi tuntwale nti byayogera bibeera bituufu anti kinabeeranga nga mu nnyumba ye bwona obulwa sente naye n'otebereza omwana nti omwana oyo ayinza okuba ye mubbi wa sente naye nga okumukwata red handed nga tekisobose naye n'osigala ogamba naye sente zange bazibba wadde saakwata muntu red handed naye sente bazibba gwe wawangula natogaba baakubba anti ne bwoba owangudde bayinza okubba ne bwoba owangudde bayinza okuba nga bakubbye nga wandifunye obululu miliyoni 4 n'ofuna 3 oba 3.5 5 ne bagabba era nze sagala na kukiyingiramu nnyo kubanga President Museveni yali yeesimbyewo era ye yamanyi kiki lwaki agamba nti bamubba kati nze nali seesimbyewo mugwange gwali wagenda kulonda akalulu kati waddembe okukyogera era nga bwewuli era ne Bobi Wine agamba naye bamubba kati tewaabeewo embeteza mu kalu kano akajja ba presidential candidates abagenda kuvuganya commander in chief ate candidate WNRM gwe toli WNRM naye oli commander in chief no kati nawumula amagye nsobola okuwagira ekibiina kyonna kyenjagala kyewagira ki sinaba kukifu kusalawo sinakusalawo waliwo ekyakajja munyago yakomyewo Baraka Munyago command man's party Lusania okwata eri nyama ne piraawo muceere ennyama ne piraawo otegeeza ki mulimu omuceere n'ennyama ye piraawo osobola okugenda ku ekyo Busuulwa kintu kya Munyago ekyo tanaba nakiwandiisa njagenda kukyewandiisiza ekyagundi yakiwandiisa Mpuuga Mathias ono omuwala omuyimbi muwala wange Sashamayanja ekya Peasant Party naye nakyo naye alina okukyusako ba Peasant twagala kubamalawo mpola anti naye bakyaliwo mwagala kubamalawo naye bakyaliwo osobola okukola ekibiina kyabwe naye kati aba bagenze na minority baba batono ayinza obutafuna buwagizi abolusaniya baabo bo balonkinze era bajja kuba president bakiwandiisiza kyafunye kati ambadde simanyi oyo president ijiro bawamulirako secretary general Lusaniya lulwo kabonero kabalaga nti mwenna musobola okulya presidential candidate gwe baleeta Baraka Munyagwa naye Uganda zaabu lwaki ogayona zaabu Uganda zaabu kubanga bwebanga eriyo ne pate bweti ey'Olusaniya lw'omuceere oli omunamawulire ekisa kya Ivan ye ajja kuwa president ye wakagaali maanyi ga kifuba bajjamu tulagaawo
General Muntu akomawo, Bobby Wine akomawo, Chairman Mao akomawo. General Muntu ngamba desina muli. Ibamu nominated mu kibiina kye kya anti. Nga ye presidential candidate, yes. Nandala Mafabi ajja FDC gwerese tebaletedde Amuriat ekyusizaamu. Ekibuzo kye kati Amuriat ali kusaidi yani. Amuriat ya Lukwago oba Amuriat Nandala bali wamu. Okay. Amuriat yavuddemu n'alekera Nandala abinkane ne General Museveni ne Bobby Wine n'abalala. Bebe twalwanirira. Temusanga olusozi Gambalagala. Gavumenti esiibudde gy'oli mu presidential advisor tesiibula mu meyi kyova olaba bateekawo akalulu ketugenda okukuba era anaabawangudde yajja okubeera pulezidenti gwe banaaba bawangudde n'agamba bamubbye ng'agenda mu kooti kati kyekyokka kyetulinda naye oyinza okubeerawo nga His Excellency Kyagulanyi yakuyita aku assignment oba saluti onokikola assignment mu government empya kisinziira bwe naaba nkyalimu kubanga tomanya oyinza okubigaana si kugaana naye nyinza okuba nga mu gavumenti naaba sikyalimu naye bw'aba mpadde appointment ogenda n'omukubira saluti n'omugamba aidha onookola oba tookole kyekirungi kati mwami Mao naye akoma kuba president abikola atya bwa minister ate enakulembera kibiina kya byabufuzi mu cabinet bwajja ebiteeso aleta byakuwagira gavumenti byakujja ku gavumenti ebiteeso ki bwajja mu cabinet abeerawo opposition minister ali wansi wa gavumenti eno minister wa justice kituufu era bw'aba aleese ebiteeso aleeta biwagira gavumenti bw'anaaba agenze mu kalulu ajja kwogera gavumenti byetakoze nebyekoze naye tetumutegeera bulungi naye kanzije mu kitundu ekisemba yafaana lwaki tomutegeera okolera otya mu gavumenti ate gyowagira olaba owulira oyagala eveeko ate ogenza ogiteeserezaamu kyovudde owulira nga nkugamba nti kibi nnyo ababaka ab'opposition bakola nsobi pulezidenti ogenda mu bitundu byabwe nebatagendayo kati onekyakola ekirungi okujja n'aleeta era bw'obanga kubanga eriyo gye tugenda ng'oli wa opposition n'agamba naye muzeeyi njagala okusomera ebintu by'otukoledde mu kitundu kino kakati awo kiba tikitegeeza nti amaaso ku ggwanga tuzze mu kitundu kyaffe ekisembayo Stephen Danstan Busuulwa kwagaliza byonjagaliza ndi ne Lieutenant General Retired Proscovia Nalweiso Senior Presidential Advisor Defense and Security twogera ku nsonga nyingi tumaliriza twogedde ebiragiro bya Trump obiraba otya ebiragiro bya Donald Trump ebyoku visa kati bonna Uganda ne Madagascar tetukyaswagenda mu America kusukka myezi 3 agira wano aweze kiri ebiragiro bya Trump siina nnyo kyembyogerako kubanga ya America ate sina na kyenjeetaagako jjajja ayogereko naye aleka abantu baffe beetaayize mu ggwanga batambule bakomewo ate eggwanga lyammwe si lyammwe era sirowooza nti tusobola n'oddiwaako amateeka nti oba abantu baffe baleke naye baba bakuwadde visa ya myezi 3 genda naye okomewo naye Trump wa myaka 4 myaka 4 ku myaka 4 anaatera okuweza omwaka esigaleyo 3 so bagumiikirize kubanga ekyokola tekiriiwo yajja n'obusungu yajja mu bukulembeze nga azze n'obusungu ku byamutuukako ndowooza n'asalawo okulumya eggwanga amawanga gonna naye kye nandimusabye omanyi wabaawo lwenneebaka neŋŋamba nti naye Mukama oba senga nyambala busuuti yange nengenda nenfukamirira Netanyahu nemugamba asonyiwe Abapalestina oba alikkiriza naye Trump yandiyambyeko ku bantu abo kubanga kale bakola ensobi naye abaana tebaalimu leero mbadde ndaba CNN nendaba omukazi bamukuba essasi ng'ali lubuto ne bamugyamu omwana pulimaca n'ayitawo oba ennaku 4 n'afa babadde balaga omwana tewalina kye bamuwa naye ebigambo bya Trump saagala byogerako nnyo kubanga eryo ggwanga lya Amerika yajja n'obusungu bwe
byakola oba bimuyamba oba ayinza okuba nga alowooza nti bimuyamba naye ng'asiga obukyayi obw'amaanyi ennyo bwajja okuleka mu bukulembeze bwa America. Afande General Rice, thank you for serving our army and country. My message to you is that I wrote down a number of points to your office informing you that as we gear up to the next elections, the president's image has been tarnished. Anagamba nti yawandiika ensonga n'azikuweereza ku office yo nti nga tugenda mu kulonda erinnya lya president yonoonese nnyo tugenda mu kulonda kuno okujja Sembusa Ivan mulimu kiwamba abantu n'okutta abantu. Sembusa Ivan yagamba yakuwandiikira n'okebera afande. Nja kukebera yebale kuwandiika. Ronald Mukasa afande we bali kumuleeta naye atubuulire lwaki ye ng'ebyokwerinda balumbagana office za Nuupu obutitizi nga bubayitiridde. Mukasa ate office ya Nuupu erimu ki? Mugenda ne muzingawo security ne bazingawo ne bajja ebipapula olwo bagenda bino za last year mwaka guno tebanagendayoko. Omanyi bw'olaba ba security nga balina bye bazinze wabawo information gye muba mufunye era oluusi muyinza ogifuna nga teyeetaaga kulangirira kwogera mu bantu ate nga yeetaaga n'okunoonyerezaako. Naye kasita olaba kubanga kati oyo Mukasa agambye Mukasa Ronald kubanga sirowooza nti ewuwe balumbyeyo era agambye ku NUP gwekigamba nti waliwo ensonga erumbisaayo wateeka okuba nga waliwo intelligence kyeba efunye era intelligence bw'ofuna ekintu ne bagamba nti kiri mu kizimba awo muyinza okuzindawo okulaba oba ddala kituufu weekiri era tewaliwo nsonga yonna egaana kuzindawo tewali. Webale kukyaza General Nalweyiso nsaba okumubuuza nti ye nga muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda bategese batya okukuuma abawagizi ba NRM abatiisibwatiisibwa bano abavubuka ba NUP naddala nga tuyingira mu kalulu. Sekate Bulls ali Nsaggu mu Busiro wa Kiso. Tuli ready era ekyo kyo tuli ready. Tewali muntu yenna yena asaanidde kutiisibwatiisibwa mu kulonda, kabeere wa Nuupu, kabeere wa DP, kabeere wa FDC, gwebeera muntu mulamu. Naye abo abalowooza nti bagenda kutiisatiisa abantu tebaba kutiisatiisa b'NRM oba batiisatiisa baani weetuli. Alright. Nsamba ampadde erinnya limu. Buuza afande Nalweyiso lwaki General Rashande tebamuleka nakuba naye ono mubaka adageka munakuba gundi n'amuyigiriza empisa. Tuba aba wagira fujjo empisa tebaziyigiriza bwe batyo balina enjigiriza zaazo kubanga ne mu magye naffe baba bakuteekamu empisa tekitegeeza nti bakuwuttula balina kuwa lwi tebalina kukuba. Webale thanks for the show bwana Busuulwa kukulisayo mu matikkira g'empala bw'afande mutwebalize nnyo mutugambire tusaba busabi butebenkevu mu kiseera ekijja. Abayizi abaasomerako mu St. Joseph's Naggalama bantegereze nti tulina annual SG Nosa Fest gala kunga 16 August 2025 ku ssomero e Naggalama. Daniel Serinya Lukabwe mwanika ku executive committee kala abasomerako St. Joseph Naggalama mwami Lukabwe abagambe mwinayo event nga 16 August next year. Naye abadaga afande tumusabe busabe butebenkevu mu kiseera ekijja tukyogeddeko. Butebenkevu tujja buteekawo. Alright. Simeon Owen Kaswabuli nabo baka butuuse webaziza show ne afande no agambye waswa mulongo waswa ndi ntinda afande Nalweyiso basa president z'abadaga aba mu PDM azijja ku budget ki bagala moditinga ndo era munange omukulembeze w'eggwanga alina budget ye era kwe kukwakwata na ministries ina budget buli muntu alina budget ye n'omukulembeze w'eggwanga alina budget kwatoola tazijja mu bantu ku byalo nti gyabagamba muzireete then azigabe ajja kwata ku budget ye kwakwata. Siryange John ne kyalina okutegeera nti n'omukulembeze yenna n'abayiseemu ajja kubeera ne budget kwakwata awulidde. Siryange John abakulembeze nga former speaker ne speaker
nga bawalaganye nnyo mu kalulu tekireeta insecurity naddala mu bitundu bya Busoga nakigambyeko ndoza nakigambyeko Dafandi Anita Amok ne Rebecca Kadaga bajja kwogera nabo naye ku bonna tewali ayinza kuleeta insecurity nga te security weeri ate ne baleeta insecurity tekisoboka era ffe twegayiridde nnyo abantu tebabeegattako kukola buvuyo abo banoonya akalulu akaseeke naye tujja kusaba abakulu bekikwatako basobole okwogera nabo kubanga tewaliwo nsonga lwaki baffa tewaliwo obwaseeke ng'ofiira ki obwaseeke omusipiika omulala first deputy prime minister ate second vice chair female kati nze siraba kibatta tubeegayiridde nnyo tubeegayiridde bakuume obuntu bulamu bakuume ebitibwa byabwe kubanga omuntu nga speaker muntu mukulu nnyo then noli first deputy prime minister naye mukulu nnyo ate nga gundi ate bakitegeere nti ekyo ekifo weekiri kyakuvuganya baddemu okuvuganya tewali wa kigaana Lutwama Martin agambye afaanana olweiso twagala okulonda kw'amazima n'obwenkanya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yagebagakozebwa ndowooza kyategeeza nti pulezidenti waabwe awangule Kyagulanyi Ssentamu gwasecurity bakusabye akalulu simanya amazima n'obwenkanya ategeeza ki bwakirese bwakyo agenda bulire mutabani wange nti okulonda kugenda kubeera kwa mazima era naye yakitegedde nti kwa mazima na bwenkanya n'avaayo n'alangirira n'avaawo okuddamu okwesimbawo yakitegedde naluli yakitegeera nti kwali kwa mazima na bwenkanya nakati olw'okubanga kwali kwa mazima na bwenkanya era kati kyavudde akomawo ng'alaba embeera ya mulembe. Nakandi Winnie ye angambye ali Buddu mu Masaka afande na lweiso lwaki temugamba ku bantu nga General Moses Ali ne bawumula banoonya ki? Moses Ali ayina constituency ye, Moses Ali ayina abaana be, Moses Ali ayina bazukulu ndozane nakasatwe then ne constituency ye. Era nze siraba nsonga lwaki nze nalweso ngenda okugamba General Ali nti awummule bw'abanga awulira nti akyasobola tewali kimugaana kubanga oyo awandiise endowooza alina jjajjaawe yali amugambyeko nti lwaki towummula olina kandi yawandiise kandowooze nti jjajjaawe yali ku myaka gya Moses yali amugambyeko nti ewummula simanyi bw'aba yali amutuuziza n'amugamba musaba agenda atugambireko ne Moses Ali Jeno mundabire nnyo tuli eno Kayonga district tumwagala nnyo tompadde erinnya naye mwebale kulaba kansembyeyo noono kuba akadde sikyakalina nyono kali esuubula Derrick agambye ndi Kabula musaze ya Ssaabasajja awubera kuleeta afande na lweiso naye naffe twagala kubaasa president yagabye tulina ekibanda ky'omusenyu omusenyu bakira kibanda kirombe ky'omusenyu wanda kiwandize bubi ebbaasa ya president ajja gifuna president agaba ebbaasa bw'oba oyimbye nange wabaliwo negomba nyimba oluyimba bampa ebbaasa bw'oba oyimbye then bw'oba Katonda bwakuyamba n'agenda eyo gyali n'omubulya nti olina ekibanda ky'omusenyu osobola okufuna ebbaasa waliwo kampeyini ya Buganda Form 7 Kampala Form 7 nduli NRM bagiwangula kamanda nkifuo yanuubula mu Kampala ne Buganda olowooza mu kaluka n'akajja obuganzi temulina mubaka mu parliament mu Kampala mu Buganda ababaka babawangula mu Central Region waliwo mbeera ki eneyawukana n'ebyali mu 2 busuulwa akalulu ketugendamu buli muntu yenna olina okufuba okulaba nti tebakuwangula era kati nkubiriza abantu bonna bafube nnyo okunoonya akalulu enjuyi zonna balabe ani anaawangula naye nze siyinza kubeera neŋŋamba nti akaakati ku luno Kampala bagenda kugiwangula oba ki nze nsaba bonna bekikwatako okulaba nti banoonya kiki ekyasuula luli basobole okukituukiriza akalulu kakomewo gye bali.
Sam then n'abawangula baleme kubeera okweyinula nti bagenda nti kiwedde bakitegere nti luli bajja naye kati ate kubanga kati ojja kusanga constituency n'abanupu osanga ebipapula nebikulema n'okutegeera n'olaba Kawempe North oba ndabanga bameka batimba ebipapula abagenda okwesimbawo naye nawulidde mbu kati bagenda kusunsula bagenda kufuna womu naye nabo afuna kaadi tubasabira. Okay. Sam agambye NRM olwesobola okwebba mu kamyufu kaayo ate olwo kinaaba kitya mu kalulu ka bonna era musaba afube nnyo gy'anaakubira akalulu asobole okakuume bulungi. Okay. Jeno Katumba amala bakubiriza bagamba mugumikirize enkola ya auto EPS gavumenti yekyagyetegereza nti concerns mwawaayo bakyazitunulamu yansabye mbategeeze bwenti EPS yeno ya bipapula byabikolera ku kamera bakuba endulu tusente nyingi gavumenti kyagyetegereza ubona mu kukirereza abantu basaba bikomewo oba bagamba tebidda tebidda yagamba bakyetegereza yeetagisa ne balina okukyusaamu obumulumulu obwalimu abantu bemulugunyako afande bako bakaposibuza abantu nsibula abantu nga mbategeeza nga bulijjo bembagamba Uganda tesenguka twagala okgenda mu kalulu ak'emirembe buli muntu akitegeere nti bwogenda mu kalulu bakuwangula oba owangula kati bombi tubasabira gwe bawangudde n'agenda okuwangula buli muntu akwate munne bulungi. Amiina. Njagala kwebaza okuva lwe twatandise kusabira okutuuka kaakano nze Steven Danstan Busula njagala kwagaliza byenjagaliza n'ekire kirungi afande Proscovia Nawuleyiso gwembadde naye muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda mu ggwanga tunaddamu nga tuzeemu tugenda mawulire gaffe ageesigika